Sisinkana bwana mukulu w'ekigo kya wa Lady Queen of Uganda Matters Muduuma, Father John Tadeo Ssemakula, mulimi wa mmwanyi, ebitooke, kokowa, muwogo, ebijanjaalo n'ebirala. Ono takoma ku kulyowa myoyo gy'Abakristu, wabula bawadde n'ekyokulabirako nga balambika mu nnima ey'omulembe. Najja wano mu mwaka gwa 2014 mu mwezi ogwokuna era mu mwezi ogw'omwenda n'empeebwa okukulembera ekifo kino. Father Ssemakula alina emyaka 43 ng'akolera ku ttaka ly'Eklezia eriwerako yiika 25. Ono agamba bwe yasindikibwa Muduuma okuweereza yasanga ensiko yeetolodde Eklezia nga wano yafunira ekirowoozo eky'okutandika okulima. Okugyawo ensiko eyali yeetolodde wano eka 6 ez'ebitooke ez'olusuku tutaddewo emmwanyi eziwerera ddala 1,400. Ku ntandikwa agamba yatunda emmotoka gye yali atambuliramu okufuna ensimbi ze yakozesa nga yagattako n'akasiimo akamuweebwa Father Expedito Magembe. Omulimu guno wawo natunda emmotoka n'engiteekawo ate ne Bukalango navaayo n'akasente akatonotono. Monsinya Magembe oyo yampisanga bulungi, yampaayo akasente buli mwezi. Kati nno natandikira kekamu kwe natandikirako wano. Yatandika okusaawa ensiko eno n'asimba ebitooke era nga mu kiseera kino alina olusuku olutudde ku yiika 6. Obugagga bw'ettaka ng'omusaaseredooti aweereddwa okukulembera abantu nga tulina okubawa ekyokulabirako. Kaakati bw'ensiko bw'eba ekwetoolodde Ssaabasumba nga atatukubiriza nti mukole nga bwe mwegayirira. Agamba Abakristu bamutegeeza ng'ebitooke bwe bitadda bulungi ku ttaka eryo kyokka kino tekyamumalamu maanyi n'asomba ettaka ng'alijja ennansana we baali bayiwa kasasiro nga bw'alijjuza mu kifo kino. Bye baasuulanga awo ne lifuuka ettaka bye nasooka okuleeta n'ensimbisa olusuku. Nga babisimba basima fuuti 3 ku 3 olwo n'atabula ettaka ly'omu kifo kino ne lyajja ennansana n'alissa mu kinnya n'atandika okusimba ebitooke. Wansi tuteekayo ekigimusa ekiweza ddala nga baafu namba oba endebe namba ne twawula ettaka bwe tuti makkati ne tuteekawo eddagala ttaka eriddugavu lye twasoose okujja kungulu kuno. Alima ebitooke akunnyonnyola nti tolina kubirekako nsukusa nnyingi. Father era yasimba n'emmwanyi ebikolo 1,400 nga nazo ali mu makungula gaazo. Alina ebikolo bya kokowa 200, emiti omuli emisize n'emituba. Agamba nti emmwanyi ezimu ze yasimba Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ye yazimuwa ate endala n'azijja mu kitongole kya NADS. Father atunda muwogo mwajja ensimbi zasasuza abakozi 15 abamuyambako mu mirimu gye. Agamba mu kiseera ky'ekyeya afuna okusoomoozebwa era nga kati ali mu nteekateeka ey'okutandika okwekuŋŋaanyiza amazzi mu biseera by'enkuba kiyite rainwater harvesting. Okulembeka amazzi ku Kereziya okonnene singa tuteekako okwengogo ne tukola tanka eya wansi ne tufuna pampu n'amazzi ago n'ebeera nga gakuba mu nnimiro nga mu budde obw'omusana tufukirira kyali badde kisufu kiyitirivu. Olusuku lwagenda kuba lukungulamu enkota z'amatooke 10 buli luvannyuma lwa wiiki 2 olwo buli emu bw'anaagitundanga ku $200 ajja kuba afuna obukadde 2. Agamba akatale weekali kuba baatandise dda okugabuukinga so nga n'emmwanyi zattonze. Okusinziira ku Father, ssente zino zagenda okukozesa okumaliriza Eklezia kubanga beetaaga obukadde obuswa mu 200. Agamba kyennyamiza okusanga abavubuka mu biseera eby'okukola nga bazannya zaala ne betingi mu kifo ky'okukola ebintu ebibazimba. Abantu bakusobera. Ku makya ssaawa 2 obasanga banywa mwenge, obasanga bali ku ludo, obudde abavubuka ab'amaanyi nga bakola ebintu ebitategeerekeka, obasanga bali ku betingi ekyali badde leisure activity nti omuntu bwe yali bazuzza okukola nadda ku ekyo. Kati nno abantu baffe bannange mbakubiriza okulaba nti buli omu abeerako akantu ne bwe kaba katono kataddeko omutima akakole bulungi akatono ako kasobole okumuyamba ate okufuna ebirala. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.